Grace? Wanji hani? Naawe obudde. Tovaayo nsobedde olinga esiba ebikowi. Kyogamba nduddeyo nnyo. N'ogamba bugambi nti omusajja muyombi. Naye gwe tambuno mbadde nsiba kikaaya. Bannange bino ebintu byammwe ebyokwezinga nabyo si byangu. Ate lekera ogamba bino ebintu byammwe. Baani? Kuba naye oli wa mujjo kati. Kitegedde ekyo? Ebintu byaffe naye ate njigabiiga nti kati birwawo ndwawo nga mbisiba netereeza. Ne mwaka mulambo oyiga kusiba kakaaya. Kati sibisibye ndi ntya. Aya kusingizira oli okutetenkanya era si wali obuddeyo. Pozi yangu ezisaza kumala kusalako. Omukazi yakakuttamu bulungi olaba. Kavuddeyo munnaye oli awo. Nabadde sisuubira. Katulagawo. Ebifo nabifunye dda. Ebifo ebi tubagenda okweronderako. Watugenda mu zoo olabe ku bisolo. Watugenda mu museum olabe ku bikadde. Watugenda ku masiro olabe ku Bassekabaka. Wano nompira gwebika wali ekimizanya n'ensenene. Kale kiri gyoli olunaku nalukuwadde lonna. Kati ebifo kwenjagala olonde eki tugende out. Naye bannayani kati nga nze mu zuno nayo okimazima ddala. Tulaba ku bisolo. Mu zoo twagendangayo nga tukyasoma. Ne tulaba ebisolo eyo yonna mu museum gy'ogamba twagendagendayo dda nga tuli bato. Kati ssaawa zino mba nkimayo ki. Nze ate n'emipiira gy'ebika sigiwagira. N'ekika kyange si kyekizannya nedda. Beera nno gunyuma. Gunyumira gwe sinze. Tugendeko mu kiraabu tunyumirwemu oba kale tugendeko ku beach tulye ku kyennyanja. Nenga bekugamba biwulidde bulungi. Mbiwulidde naye nedda. Grace tugende ku beach wali obwana obukunamanga ki. Leka. Obwo bwana obukunama obulaba. Tobutunuulira otunuulira nze gogenze naye kati bwoba obagaza ki. Kati mu kiraabu we batuyira omwenge. Banaye era tufuna tebbe yaffe ne tuteekako ebyokunywa bye tunywa ne tubeera ffekka. Abanywi oyinza obbagaana omanyi omutamiivu nga yakyamuse akulumba ne wooli. Nedda ebyo byakwekwasa. Kati Grace ebifo byonna mbikulaze bulungi naye mbikubuulira gye tulina okugenda. Bw'oba obiganye tugende mu ddalasa ali ku muzikiti. Naye bannaayo okugenda mu ddalasa kale wakiri tugende erugogo. Bulijjo ku TV ndaba balanga ekivvulu. Tugende eyo byaleero. Ku byenjogedde oliddeko abayimbi. Nafunye ebifo bina nga mbyekakasa. Ne bwe tunaagendako ku kimu ku byo tujja kufuna out ensufu. Aye tukaana ki kintu kyangu nnyo. Bigamba oba obiganye bya out mbivudde mu tubireke. Oyagadde kunnemesa bulemesa naawe. Kati kyangu nnyo. Byogenda kusigala ng'olaba TV. Naye teweerabira channel zennagaana okulaba toziraba. Okitegedde? Naye bannaye waŋŋaana music TV ezimu waziŋŋaana. Kyokka ne channel ze waŋŋaana kwekuli obuzannyo obunyuma kati ngenda laba biki. Nze nina ensonga lwaki nabiggaana. Ate njagala okimanye Grace. Bwe oyagala Abba akunyumire gondera ebintu by'omumaka muno. Okitegedde? Sagala onkyankalanye ebya out nga bw'obiganye kati sigala ng'olaba TV. Era ngonda biki by'olaba nkola nga wabiŋŋaana. Kati sigala ng'olaba TV yo. Sekangende. Kankumi wano weyongereyo. Onkomeza wano. Ngonkomeza kumpi. Ate kumpi ki? Ngambadde njagala ntuuseeko wali mu maaso. Omanyi ebinyumira nga tutambula babiri. Nenda njagala nyongereko mpaka eri maaso. Kikunyumya naye ate ngenda mangu. Nene yanziza nnyo byonna bye wakoze ekiro. Wasiimye? Nasiimye. Nayira. Naye nakwewuunyiza n'omalako ekiro kiramba nga toyombye. Nedda gwe wagaana kuntegeera. Mba njagala ontegeere naye ate gwobeera tontegeera butegeezi. Nenza siri muyombi. Siri muyombi. Naye Irene kankubuulire. Nomala obeeranga ekiro we wabadde ng'otayomba. Banfunye omukyala gwe njagala. Era buli kimu kiba kiwedde. Nkusuubiza sijja kuyomba. Kasita naawe okola byenjagala. Irene, kale bika tubiveeko. Kankwe ka transport nange ayinesange mukama wange. Kale. Nange kankuleke munaayo ogende okole. Ate tunaalyawo. Aka transport. Kana ko badde kamala kweli. Martin, ku sente zo zizaayo nompaka emitwalo 2. Eza transport sente nja kuwendala. Martin zino tezimala na kubuulidde ekiro nga tunyumya ne nkugamba enviiri zeetaagisa nkole ku nviiri neetaagisa capital kati gine emitwalo 2 gimmala.
ne Irene oyo balabala mu business yo ezo sente zifuna bavanyuma na kumeka kumudala gwange zino sente nzikolere ennaku nganya nze nzikuwadde naye tosima lwaki naye era tezimala nandu nkwate transport sijja kukola mirimu ogenda kunyongera endala kale kanguminkirize bwoba ogenda kunyongera kale nze kaneyongereyo naye kaakati ate kiki olina kyotampadde sinzi nzize ne chipusi zange enzirese wali naye ndaba akaveera kakalu nze njala ebadde nendumira nenzirya sokoleke chipusi zange njala kwekulumidde n'ozirya naye bubadde butimi naye lwaki oyina akamanyiiro nze nfunye obudde obutambudde ne ngenda n'engula chipusi wabula gwe yasigadde wano ng'otudde n'oŋŋamba nti no gwe njala ekulumye n'olya ebyange yiga nti ekintu kye baba tebakuwadde tekiba kiki oba toyina kirya impa chipusi zange Vanessa ano tulinga baluganda owulira tusheyalinga bw'osanga ekyokulya muno mu nnyumba olya kirye kuba tulinga baluganda gwe nnyabo nze sibangako wa luganda lwowulira siri mwana wa nyoka ekitugatta kintu eki nyumba eno nti ffenna tuli banaku buli omu talina ssente zisobola kupangisa nnyumba yiye ate n'oba omukwano siri mukwano gwe ate siribeera okimanyi bulungi sikwagala nze tebakundekera nkwole sinze nyina okugulira ebyokulya wano kyogamba nti nze nabadde sizaagala nsobola okugenda n'engula ekintu nga sikyagala n'ekiteeka buteesaawo yo bwokulya bwoyombera bwo bwa sente meka ndabye buti nibula kabadde bwa bbiri si bwe nyabo kola ekintu eki impa chipusi zange mpuliriza bulungi kwata ebyokulya byange obimpe mukyala nte olugoye gwe nyabo mpa chipusi zange ze sagala bintu byakumanyira lero logenda oyiga nti ebintu nga siri mu mbeera eyomba nawe sagala kunsonga musagala nakuŋŋamba ekintu kirala kyonna sagala byagula kwata kati ate kati nze ntunda chipusi gwe nawe kati ogenza ozirya obadde tomanyi nti ezo chipusi ojja kunjuliza engoye zange chipusi zange sagala kumanyira nze tebakwazigula tebakwata kyange mwe bana batulekanira buzibu ki bulikadde mbeera mwerumalumanga obwana bwenjala buzibu ki tompadde kisumuluzo ate ekisumuzo ekyaki ekisumuluzo ekigula ewaka gyova okuntwala ewaffe bwe mba nga ndi mukyalawo olina okumpa ebyange nawe n'obeera n'ebibyo kati ebyange byebiriwo Irene bya bisumuzo byange si bibyo ati mpa ekyange ekigulawo nga bwenzija nzigulawo n'ennyingira Irene bona ogyeka nga siriyo onookolota nze ndi musajja wa buvunaanyizibwa Martin nedda nze omuntu gwenjagala era ng'onneesiga okwata ebisumuluzo n'obimpa kuba nsobola okubeera eyo neŋŋamba omuntu wange kamukolereyo ka surprise oba ntutte ffene nenkasosola nenkassa ku sowaani nenkabikkako kati nkateeke wa neiba nedda ekisumuzo kyange wulira Irene sooka ompulirize ekisumuzo kyange bwe naaba nkwetaaga nja kukukubira kiggwe nakuŋŋa nti ate osigaze ekisumuzo kyange oyaba kungwiranga bugwizi kati kyogamba ntambulira ku bukwakulizo otambulira ku pulogulaamu zange Martin gamba olinayo omukazi gwe weekengera gwe naasangayo musajja gwe olabika wayiga obwenzi ate nabalabanga abasajja abenzi bwe mutyo Masaka nalabanga abasajja abenzi tebagaba bisumuluzo kyova olaba naawe onnyimye ebisumuluzo singa teweekengera singa tompa kisumuluzo kyekikugaana okumpa ekisumuluzo musajja gwe Irene ekiro kino ale toyombye naye era ofundikidde oyombye ozzeemu empisa zembi Martin tonkwata bubi tonkwata bubi siri muyombi gwotantegeera kwata bukwasa ebisumuluzo mpa ekyange nze mmanye nti nyina ekyange bwe njagala okutegekera ka surprise nankuteerayo Irene obudde bunkutte ojja kunkubirako oba gwe nkubirako tusinkane obudde bunkutte ngenzi onankubirako bitina tompadde ekisumuluzo mpa ekisumuluzo esinzo nja kuwa era ne bonaaba oyina abakazi bonna nja bategeera kubanga nja kulinnya kagero ojja kunsanga wakiri ku mulyango nja kubeerawo nga ntudde paka lwolikwata ekisumuluzo n'okimpa olabika wayiga n'obuyaaya abakazi olina bangi naye gwe pulisira omwana ono amanyiira nkutte kuba ngeze nguze ebyokulya byange mbitadde wali ono abikutte abiridde naye Vani ekyo kikuleetera okukwata muno bw'otya nakwata amatayi n'omusikasikanya gwe nnyabane nyanzize kyogamba ono kyakoze kyamakulu si kirungi naye ate ono wamumanyiira obuzibu bw'obumanyi osobola oleeta ekyokulya kyo nemmala gakikwata mbaddewo tamaze yadde okunsaba takoze eki tolaba ngaako kaba kamanyiiro kankumunala lwa bukipusi bwa bbiri gwe sirika kuba gwe olina omusango gwe buzibu Vani
Lwaki tokwata ebintu byonna biterekanga mu kisenge? Kyogamba eno mmese nti bwe tunaateeka wali akaveerako ennyama ejjako alulanga ekatwale oba mwana muto nti tulina kutegula buli kimu. Nkwegayiridde. Olumu kale weeyiseko ng'omuntu ategeera oba omuntu omukulu. Kyogamba ndi mwana muto. Nedda. Ono mumanyiire. Luli yatuwayiriza ebya ssente ne tukakkana. Saagala ate weeyisenga ye olw'okuba alidde buno obukipusi. Kyogamba buli kaseera tugenda mutwala nga mwana muto n'omwana muto tategeera. Omanyiire nti ezo zembeera. Ayagala mmale mukuba bukubi ategeere nti muntu mukulu. Gwegala nkuyiseemu ng'okubaani. Kola ekintu kimu mpa ebyokulya byange. Bwe kitaba ekyo nkola ekyennyina. Lekera obwannagalaale. Gwe wabula sirikako nkwegayiridde. Omupozi oyagala nkugobeewo wano njogere ne Vani nga tuli babiri. Nkwegayiridde sirikangako ng'olina ensobi. Omusango ogugwo olidde ebyokulya bya munno ate oli mu kuleekaana olina buzibu ki? Naye obwokulya nja mugulira. Vani zibadde za mmeka? Sente temumanyi gyenzi sifaayo oba zibadde za mmeka oba zibadde za mmeka saagala yadde 10 n'eki saawa eno njagala chipusi zange azikwata azimpe. Vani bw'oyomba zigenda kwezaako wano mu kasowaani oba zigenda kudda mu kaveera. Emirembe okuddamu nteeko ampe chipusi zange. Leero njagala omulaga. Vani akugambye agenda azigule azikuleetera. Obwokulya nja bumugulira. Boyfriend wange wane nagenda kunteerako ssente. Alindemu katini. Ne wanaaba ayagala za 3 nja zimugulira. Tekubadde n'amagi bajja muteerako n'amagi. Sagala ekintu kirala kyonna sagala kunyinyonyola obozze togenda kunsirisa gwe nnyabo mpa chipusi zange. Akugambye agenda zigula. Kati agenda zigule dimpa chipusi zange gwe. Mpa chipusi. Gwe. Naye mmwe Sina chipusi. Akasatiro Basatira